Tiabanjine tukaba jirwa butamanya timama singa twamanya netwe yuno mulokozi twabona nnyo mama musi ekizikiza tiabanjine bakaba butamanya isenga bamanya tinebe yuna Iculi omulokozi ndi twabona nnyo tikumulembe gwa amini ditwamanyirirwa pani bikoze tisenga twamanya nitweyuna Museveni omulokozi titabona nnyo mama musi ekizikiza ni abangi ni bakaba babutamanya tisinga bamanya nebeyuna Iculi omulokozi wasuzotia zukuka ne Iculi. We are live and kicking and time is on our side. Zukuka ebintu byokulemera mbuliri simanyi noddomo notaganjula ebbulwa bikolwa ligikwasamu emisana ku makya gezaako obulwa ebyokukola ojja kulaba nga buli ssaawa tova mu buliri ng'oddawo ozukuka ng'oddawo naye enjala ejja kutuuka ejje namuggaali okaakutabukire kyoba okola zukuka muleke ewaka ne sente z'akameeza abato bawe haaga tambula genda mu kibuga tandika okuyiiya abali mu London mu system muje baliko mwebaluzukuka abagenda okwebaka mu America, Canada, Vancouver, Japan, Tokyo, Thailand, Bangkok, aho wonna so long as webakidde ku Iculi mbandaba Iculi is always on time. On time. Also time kama mukama katondo wefeyi tinanyini winza muselo time kama Katonda nanyini buyinza mu nsi eno nanyini kitiibwa eyakyesigaliza nanyini nsi etayina mitayimbwa etakozesebwako seminti etayina mpagi gy'olaba naye ng'ate weeri mutuwangaalira ebbanga omuli ebyewalula ebibuuka mu bbanga naffe abatambula duniya gye baatulekera baalekamu ebintu bingi naye Mukama teyeerabira yakkiriza nti byonna bye yaleka ku duniya mwana Adamu yabisinga amaanyi kakigejje kitya nga wells ez'omu ocean tuzitta kebeere eti empologoma tuzifuga obwo obwongo Katonda yabutuwa obwoleeta abato ku nsi eno obumanya ekifo ekituufu wewebaka n'omukyala don't mistaken places. Mukama Katonda yatukolera buli kifo nga kirina omulimu gwakyo omutwe mu kulowooza amaaso ku kulaba ennyindo mu kussa omumwa mu kulya ate olubuto mu kutereka n'atuteerawo ne we tufulumiza obukyafu naawo we tuzaalira tukyusiza nnyo ebintu Mukama bwe wabikola si we bikyali mu nsi yo abantu abamu basalawo ne bakivaako. Mukama tuwe amaanyi gakuuma abato gabagayidinge bulungi mu nsi efuuse enzibu ennyo. Mukama Katonda yamba abazadde abateeka abaana baabwe ku masomero abasomesa ne babayisa bubi oyamba abasomesa be baleetera abaana abalalu nga ki oyamba abasawo abakola ku balwadde abakambwe ate n'abalwadde banguyire abasawo. Buli muntu ku nsi eno Mukama yeetaaga munne twetaaga munne buli muntu. Amina ya rabbul alamina. Esala mie against
obadde okyafuka oyina linda ndala naye esoose ya Iculi ekoze nga malayika ate bagitwalirawo tebalinda. Tutandise tutya bwe tuti. Ebbanga lino lyonna President Museveni ayongedde okgenda ng'akubiriza abanaddiini, amasomero, abantu b'obuvunaanyizibwa bonna okukwatira wamu ku muze gw'Ekisiyaga. Omuze guno teguzze leero naye gusoosowaziddwa nnyo, gutaddewo okutijja okutulaga nti twakkiriza dda embeera eno. Wabula si ffenna, waliwo abakkiriza nti nedda kalica zaffe si bwe zityo, twerekeremu, tetuyinza kukoppa buli kimu. Waliwo aba human rights, buli woyogera ku Kubiciyaga nga bagamba eyo diversion, ababyogerako bye babipromotinga. Owaayi bw'oyogera ku batemu nga beeyongera, bw'oyogera ku nkuba ng'etonnya, bwe bavumirira ababbi ng'ababbi beeyongera. So please tulina okyogerako, era twakubirizizza abantu bonna mutandike okutubuulira sayidi gye muliko. Anti mugamba human right, kati lwaki otya okulaga human right gy'owagira? Abakulu batandikidde ddala okwogera amatankane, omubuuza kino akuzze eno, omubuuza kino akuzze eno. Naye nga twabategeeza nti banaddiini, ba bishops, pastors, sheikhs, Muslim fraternity, schools, ministers, parliament, technocrats, bonna baakutubuulira tulabe, should we pass a law nti kino ekintu kifuuse nnomo? Yes, ensi ziyisa amateeka okusinziira ku ki population we perceiving embeera. Waliwo amateeka agayitirira ku state kasita bazuula nti percent esinga obunene kino kyeriko, bayisa etteeka eriba protecting, and that is very good. Naye abantu bongedde obuzaabuza, bongeredde ddala obuzaabuza. Exclusive example, people power president oyongedde obutatulaga, era abawagizi bo bali cautious. Buli abuuza nti lwaki Bobi Wine tayogera nga bajja bagamba ye yasooka obyogerako nga mwe muli luddawa, musajja wa family, oyinza otya mubuuza ebyo. Let me tell you, obwagge tebuliko nti tolina family. Muli bangi nnyo nga mwawasa n'abaana muyina, naye ng'omuze oguyina, oyina omukyala eka naye ate oyina n'omulenzi gw'oyagala ku bbali. So eyo ne tugisazaamu, si ntuufu. Eyo kubanga oli mufumbo tekigaana, kubanga ye weeba omufumbo lwaki otya obyogerako. Yes, bw'oba omufumbo n'abaana bo bafumbo. This is a revolution. Oyina abaana, oyina okuwa sayidi. Eyo answer nayo ne tugijjawo, we debunked it. Mbusimanyi mufumbo. Ne woba mufumbo, abafumbo bangi nnyo abakola obwagge, bangi. Mwe mulowooza nti butegeeza abasajja beyage. Yes, waliwo abakozesa abakyala baabwe up and down. Oyo naye bw'omu ku bo. Waliwo nga gwakolera ddala ayina omukazi eka naye yawasa for public consumption, perception, nti omusajja mufumbo. Era nga oba omugamba ekintu ekyo agamba omusajja mufumbo, ekyo tekikola, kubanga ono muteesaasira ayina n'abaana, yamala obbazaala n'embaga yakola. Naye bwe bamubuuza ku bintu ebyo, diversion, ebyo tebiriiyo. Batujja ku mulamwa, twagala kujjako Museveni. Muganda wange Museveni yojja mmujjako, kubanga wamuwa emyezi 2 tegiggwangayo, gy'ebiri tegiggwangayo. Emyezi egi 2 okuva mu kulonda, omusango n'ogussa mu kooti. Kooti tetuwanga result neegi n'emu. Deception, perception on the population. Deception, perception on the population. Kimuliko. Kooti ye y'abantu terina musango gwe yali esaze. Ekitegeeza kooti za Museveni zisinga. Ate nawulidde bulungi nnyo ng'agamba senga nze pulezidenti akantu ako mukasalemu muddebu mukateeke bwe yabadde ku leediyo yagaye senga nze pulezidenti, senga abaama baatimmi, ekitegeeza si pulezidenti. Muwulira kirekawo abamuyita pulezidenti, kibalekawo kino yennyini yagambye senga
nze president ekitegeeza omusajja si president olabye amazima galwawo naye gamala ne gatuuka obulimba bulinnya speed kati amazima gazze mpola mpola ne gamweyoleka nagasenga nze president ekitegeeza omusajja si presidenti atya okwogera Kubiciyaga why yabiyimbako ng'ebiseera ebyo tebamubuukinga bweru talina reason lwaki era n'agamba nako nti abantu bapapira abawagizi b'ebweru ne baleka wano ababaagala I guess I'm right mu nnyimba ze era n'agamba ye lokoki artist ebiseera ebyo nga tebamubuukinga genda bweru anyiiga akola oluyimba lwa Chichimani oluvumirira bagge London balukwata bamugoba ku embasi ateekayo misinde n'omugamba ekintu kiri ku embasi ya Britain takikima nabagamba datakikima gwegeza omuganda nti ndi wano ku embasi ya Britain tajja kujja kakati ayiiya bwamala okuyingira politics bagge batereka balinga bakazi ne bajjukira nti waliwo yali omuyimbi nga tebafaayo ne babinimani bajja mu Sweden ne batandika okugamba fuck police Chichimanere era polisi yongejjamu emizindaalo nga show zaabwe zidiba now obuzibu bumukwata oluyimba abalubongeya batandika omugamba akayimba kano ke wakola katuli bubi jjukira eno British Protectorate okugifuga oyina okuba oli ntandemu ne England kino kijja kunze ne bwogenda mu America ne bwotuuka otya mu America ne bwobuuza ku Joe Biden tasobola teeka wano president bayina bilateral agreements tonyingira sikuyingira America bwetandika olutalo nga Britain terukkiriza Britain does not participate neither does it say anything ezo no G7 endagaano bazirina. This is why enseza amaanyi ngali Saudi Arabia tolabanga kwa America ngegenzeyo babulira human rights simanyi democracy simanyi batereyo iPod naye nga America ekimanyi bulungi nnyo nti mu Saudi Arabia bakatandika juzo okkiriza abakazi okulonda novuga emmotoka lwaki America teyeyingiza bintu bya Saudi Arabia eyina endagaano ne Saudi Arabia ku oilo tontabaala sikutabalanga. Same thing to Israel. Tesobola. When you are going to campaign for American president, you must take a decision on Israel. Or you know Okwogera wagira Israeli oba Palestine. Ezo no bazita bilateral agreements in countries. Chovola banti America ejja netutawanya netubulire ngeje tulina okwefuga tetwalangako kintu kyonna egamba abantu be Saudi Arabia nti mulonde we muti atenge ekolagana ne Saudi Arabia. Wano ku Kashozi webatta omunamawulire Kashozi America ngeri silent nga Saudi Arabia emutidde mu ttake ng'ate yabadde agenze funa buki yatawaana okufuna saidi. Am I loud and clear? Iculi the draga King Kang alone elichapo that no shaka mu oceani abanvuganya nsiriŋŋanyi mu kidiba. Yes ndi shaka mu oceani abanvuganya nsiriŋŋanyi mu kidiba. Ndi kyapa ku buli continent byali bigambo bya GNL Zamba ng'abiyimba ku Iculi. Wegendereze nnyo erinnya Iculi. Gwolowooza linnya bunnya naye wonoolitegeera you will pay attention here early every morning 7 o'clock tuli ku TikTok straight waliwo abaddukira eyo babuzeebuze abavubuka I'm coming for them Iculi alone. Kakati Bobi Wine abadde nga asindika babi n'okupasuwinga human rights degree n'okukola film festival agende Britain balubongeya ku negotiatinga bamuggyeko baani asobole okukyalira ku King Charles kubanga Queen Elizabeth afudde tamumanyi tamanyi Queen Elizabeth Eliza afudde tamumanyi kati alina olwana atuukeko ewa Prince King Charles jjukira musabba ezo zonna gundi yazidi banki nga juzi yali mu America n'amala n'ali ekyenche wali ewa King Charles kati woba ovuganya territory oyina okubanga ebifo ebimu obituukamu kati obuzibu bwalina buli weebuti
baani eyo ebadde eneetera okuggwako ng'alaze bulungi baggeta balinaako buzibu ne gyatambula ebweru kubanga you must pursue them era oba oyagala oba pulezidenti nga toyagala byogerako gwe bisigala eka kubanga you must pursue them bano bantu b'amaanyi mu all political spheres mwebali jjukira Nagandi okukola mu kabina ebiseera ebisinga is to demean you ne babosi amuntalo bajeno mukomera it is a demeaning act omusajja wamala okukola mu kabina ne oba okola mu office nawe otandika mutunuulira oti nga mukazi kubanga you are of the same so bakingi balikolanga to demean people mukomera kayumba ozize ebisanga egy'amaanyi bakuteekayo bakuleetera omulasya nakuwulumula akabina n'olyoka okitegeera so time eno olina okulaga bajja bazimba empire yaabwe ne bayingira mu bifo kati ebifo ebisinga bye weetaagamu obuyambi mwebali Museveni we yateeka wano etteeka ati alisayinize yagenda mu Amerika yabulwa hoteero mwasula yasula wakyaliwe nga buli hoteeri bamugamba eno yabagge eno ekolagana ne bagge yamaliriza asuze wa musajja weeyo president sale teeka mu parliament tolimalirako budde liyinza n'obutayita yere we liyita enkeero jalaba ba MP abagenze mu kooti okulilemesa ye Museveni as a politician does one thing I know like a population wayimiridde bwamala no kutabwe ne batuula nabagamba okay rights zaabwe zijja nenge no public amazojjiraga as a president wano wenyimiridde kubanga kyotategeera ku politics ali bwati president tebamuvunaana statement gyakola mu yizi territory ekyo kisoko kijje kuuze wobeera oli president ng'oli mu territory yo wano Uganda osobola n'okuvuma America tebabitwala gwe jigeza ovuma America ku foreign land olaba America. This is why Museveni wababa muteekako ekkololo because the mandate given to any president in his territory yamaanyi osobola ovuma abazungu ng'oli president ng'oyimiridde mu territory tebabitwala nga kikulu. They only take it serious ng'okyogeredde ku foreign land nti South Africa waliyo Congress etudde Museveni n'osituka n'oyogera bw'oti awo America ebe kukima naye ng'oli ku ttaka lyo kati bo ati Museveni does ng'amanyi obufuulembeze ayogerera mu bantu be tebisiyaga bibi kati zino zemuwulya closed door meetings mu nsi ezo zemuwulya ne Bobi Wine avaayo n'agamba bitwogedde ne Katikkiro si byamawulire byaffe closed door meetings kitegeeza kukkaanya kino kijja kuwuze whenever woowulira meeting ne bagaa nti bagaanyewo bannamawulire beesibidde mu kafubo ekyo kitegeeza they are negotiating and agreeing on certain terms ze bataagala gw'owulire kino kitegeere kati woowulira ng'omuntu agamba tubadde wa Katikkiro naye tubadde ne closed door meetings ebirimu tetusobola bibabuulira wano tujja okufulumya pulesa nga bamaze okwogera kitegeeza pulesa bamala gy'organizinga tubagambe ki owulira bulungi Iculi oba oweebase bino toyinza biwulira ku bloga yenna nga hawu nga yabiyiga ddi hatya it takes years nze mbaddewo wano I know kakati Museveni mugezi nnyo bagamba ba youth ono kati Bobi Wine baagala oyogere mu bantu kati jjukira ate gwayagala oba president senga oyogerera wano trip zebweru oba ozisse. This is what they call a small place and hard rock kati awe bamutadde okategedeke kugandi ye Museveni already president mu bantu be abalaga guno omuze mubi netteeka liiryo kati ye kyakimanyi mu parliament lijja yita kati abalala bagamba balala abantu bammwe ye Museveni bamu exonerating kati ate gwe ayagala obwa president gwe woyogerera wano nti tobawagira ebweru nga mmye olaba akatukali. This is why bw'omukyaza ajja kugamba ebyo byebisiyaga diversion omanyize ni musajja mufumbo. Yes oli mufumbo naye ate bonna b'okulembera bafumbo mbadde nkubiriza bakwano bange bawasembaga abo bakwano bo ate b'okulembera abavubuka ku mbaga bonna obayita embaga ya mufumbire etegeeza ati abavubuka bonna bategedde ekyokukola. Oyina ovaayo clearly n'ogamba nti ffe tetuwagira oba tuwagira
naye awo waliwo akatu tasobola. I bet tewali ajja kimujjamu. Tewali. Kubanga kati abavubuka okujjako president atudde emyaka 3 weetaaga institution nga sente zaayo weeziri. Institution kyayina sente zitalina byakukola bagge tebaba na family. Ate bakola balina emirimu. Chris Roko yagamba ayagala nnyo bagge because bagula mangu tiketi ze ne weziba za bay. They don't have families. Okitegedde kati otegedde lwaki tebajja kwogera era bajja teekawo embeera. Bobi Wine gwe mubuuza mwagamba si president kati mubuuza waaki. Bobi Wine musajja mufumbo. Bobi Wine era yasooka obyogerako addemu ekintu kyasooka okwogerako lwaki kati akitya. Ddamu ssebo oluyimba nawe weeruliri mikisi gikole tasobola. Allahu ya alamu. Bali bazibu nnyo kugambye America tegendangako kuteeka mateeka ku Saudi Arabia. Why? Saudi Arabia yali ekimazo kitegeera nti America amafuta geeyagala gasinga gali mu yo n'egigamba ssebo waliwo byojja okwetantala n'ebyotajja kwetantala. Ojjukiraawo. Yes, ebintu bingi bikuteeka mu kattu. Take an example of Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo is a world icon. World icon. Kati asambira omupiira muki mu bawalabu. Era abantu bamukoshoninga nti yogera ku democracy mu nsi ezosambiramu. Tasobola abawalabu babwagwe ssebo twakuwa $1 million bibiri wali ogudde kuba era kati yagwa. Tosobola va mbazungu n'ogenda bawalabu ne bakuzaako zi kamera. Era obulango bwonna babukyusa kati bwambape. Tebasobola kubanga bo balina competition zaabwe waggulu. Kati Ronaldo as a human rights activist abadde mu Europe bamugamba kati yogera ku Saudi Arabia gy'oli ku human rights. Tasobola kubanga bo bajja bakuwadde conditions za kino kyoliko ebirala byekole ki byesonyiwe. Kakati omukulu oyo owa Nuupu nagezaalaga Saidi Kubiciyaga nga tawagira. Tasobola kuddamu funa meeting yonna America. Tasobola. Era kyalina okukola kuyita eno n'ayita eno naye nga we yali ayimba oluyimba ebigambo bye byali kiriya nti a man should be like a man. A man who looks like a woman and dressed like a woman to him smells like a shit. Oluyimba lyrics weziri. Man have to have woman, man have man. Combination gye yagamba tategeera era n'agamba them smell like a shit. Naye mugamba demo statement yeyo. Hey! Okufuga Africa, you need to be on the 4th level of Maslow. Self-actual realization. Nga eido lyomu obanga ogenda kuba omu ku batono. Mugabe yagamba sibayinaako buzibu mubanteera awo bandeetera omu ng'ali lubuto. Ne badduka. Actual self-realization. Naye ng'okyawankawankira eby'obugagga. Ng'okyetereza embeera nzimbe wano nzimbe wali nguleyo ku mmotoka ya bulletproof nkubire abantu kujja. Tosobola. You cannot. Kino nkikosoninga omuntu yenna. Anaabuuza Jowero, anaabuuza Lubongeya, anaabuuza Bobi Wine. Alabe oba tebaazannyira alawundi eyo ansa. Tuli bafumbo. Guli mufumbo. Naye bw'okulembera bonna bafumbo. Yeggwe omufumbo lwaki otya okuyisa clear message nti bannange ti nga president wa Nuupu nkubiriza mwenna abavubuka naye mba muli mbwavu. Omulenzi awase mulenzi muwala munne. Omulenzi awase muwala ate lwaki kubanga yeekwasa nti bakwano bange mbakubiriza okuwasa. Yes, basobola owasa for public perception. Nkugambe waliwo deception, perception ku population. Hoodwinking. Asobola owasa naye ng'omukazi olw'obwavu n'omukazi yakkiriza. Wano tewaliwo bakazi balina basajja babbi ng'amumanyi bbawe mubbi mu paaka.
kyogamba abo bonna abatembe abasazi b'ensawo tebalina bakazi n'abaana balina wekyatuuka e Uganda ani aleese ssente ku tebo ez'okulya azijjeewa ceased to be a matter. Abakazi bakimanyi ogenda obbanjula n'oleeta Range Rover n'ogipaatikako ebipapula by'erinnya lye n'agenda okwanjula ewaabwe n'asanyuka ng'akimanya emmotoka yakupayini. Deception, perception on the population. Kati omuntu yenna atasobola kuba na bwongo butegeera deception na perception tasobola kutegeera gye bamutwala. Era kyobola bastandinga n'agamba nedda Bobi Wine gwe mugamba musajja mufumbo. Yes, si mukulembeze. Museveni si mufumbo. Alina abaana n'abazzukulu. Museveni who seems to be in the evening of his life ayinza n'okuba tali active mu sex. Why is he standing? Yandibaddeawo waali aga naye he must take a stand as a president of a country regardless. Loud and clear. Awo tuvuddewo ate tukyayagalawo ki? We are the only one. Come do I say I compare, they can't try. You don't. Onojjawo obudde mubeera mu mabaala Iculi mbeera na attention to detail. Omukulu we mumubuuzanga Kubiciyaga n'akubuulira position mpumula internet ekiro ku TikTok. Next week YouTube live direct. Era we tujjanga kubanga tugenze ku YouTube. Simple as that. We lead them follow. Queen Kama Shiba Kalungi Samali, how are you doing? Olyotya madamu jebaleko nga nakuwagira ebbanga nga wanjagala ebbanga nosanga Sydney noweekubya ebifaananyi nange n'obitimba ku Instagram ate mpulira okola interview ogamba Iculi yaani oyagala kumanya Iculi yaani oyagala kumanyira ddala Iculi ddala yaani Iculi weekawo empoomo mukazo akozenga awo n'aginsamba amanyi olaba abakyala abajjawo n'abaana baabwe okulonda kase abakyala baabwe abakozi bambi nga beetaaga ekyokulya eky'abaana baabwe oluusi abaana baabwe nga babaddukako ewaka baseguka bali eyo simanyi bazina kaliyoki ng'olina okuimprovisinga oyo Iculi. Madam okumanya nfuna ki gw'okumanya abantu bonna abakumanyi bafunye ki Sibawolix mbalaba babeerawo nga batangadde enjala ebaluma sinti obawa ddata kati okumanya omuntu afuna ki sikozesa olikipads seetaaga kolabo nti ogenda kumpa kolabo nedda siri producer nti onoonya woogenda kuvoisingira siri muwandiisi wa nnyimba oyagala kummanyaako ki najjo mmanye nonsibira ku geeti ate ogamba tommanyi. How can you kusibira muntu ku geeti gw'otamanyi? Tosobola kuba omuntu oba tomumanyi n'akonkona ku geeti omuggulira n'omumanya n'omugamba toyinge nezi tewandaba tewamanya kigamba kati ate ogamba tomumanyi. Bw'oba tomumanyi wagaana otya nnyingire weesubya n'omukisa naveeri nga nnyigaganye ne gujeefu nga gunyiiziza ne ngugamba kati tewagobye Siba kaŋŋende wa Siba gwe mbampagira nga nguyinako ennugu gujeefu ala ninambuuza muganda onvuddemu nze nawe ffe tuli omukwano nga guganda gwo guno guntami kaŋŋende mpagire Siba jjukira kabako kyali wange nnyo kabako ne mubuuza nagamba ku muzuuli ku mansioni multimillion mansioni omanyi muyina ebintu bye mwewadde Uganda wano abantu ne bagamba yesima oyogerera ennyumba eyeeru bannange olw'okubanga empuuta embuze tojja kumpa mukene muyite engege I can't era asigala mukene nze ndi muzimbi
insobola otegera ennyumba etudde ku decimal meka kati gwe nowogiyita multi-million mansion I don't care giyite it may look so for you nzija kugetiyo nkuwagire time gye weetaaga obuwagizi nonsibira ku gate saakola nsobi yonna nasalamu busazi nti paka ku gate ya spice takutteyo gati tampadde okuva olwo nensala nesisito mmanyi it's good spice ammanyi Juliana ammanyi Rema ammanyi Nabatanza ammanyi Farida Nakaziwa ammanyi manager we yennyini ammanyi Mariam n'abakubeera around eventually ojja kummanya ize wendi Iculi is always there nkugamba ekidala emyaka 8 ng'ali ku top ti kati ali ku bliss point ali ku diminishing returns kati sifayo batakitegedde naye ni kimukola bubi kati Mr. Kasuku akubuuza oba omanyi ompeeki sipiika w'eggwanga mmanyi president so mu eventually kyengeza kutegeeza nti oba weekozeeko disservice obutamanya emmotoka weefa bagitwala ku service kati otagitwala oba ogikozeeko disservice kati gwe obutamanya wokozeko disservice first of all and the music consumer one ekyokubiri tomanyi oba ndi faani wo oyagala kwegobako faani this how you treat your fans kati in all ways tosobola Iculi alinga octopus ayina emikono mingi gikukwatira eno ne gikukwatira eri wewali ofulumya budget ya pateyo nga mwansasula okugipromote nga wali osasulani ne management in any case nze sifaayo kubatamanyi bamala ne bammanya impola you will know me siri mad kubanga nze okunjogala omuntu okummanya nina okufunamu ntolanga Miss Kigundu Yasini Ajumalu Yuke Moro Jostede Kamiliyoni Bebekulu kwegamba nze nja kumanya buli akulya arawundi mpaka wonooyiga Iculi ojja kugenda omumaliriza bonna abakulya arawundi bamanyi Iculi eventually bakubuulire ku Iculi omuwandiisi wo w'ennyimba King Saa ami friend no yeah friend wange ne wali ewuuma nga mutuleyiringa kama okubembe wendi era mbeera wawo nga nkutteko saayika ojja kummanya eventually what you must do is not to do anything cause Iculi mba wendi on anything wendi yes hey jantondo gyennyini gino toyinza kugatomanyi Iculi nyigirawo entondo weeziri mu myaka gino weeziri toyinza nagamba teziriiwo I can confirm to you weeziri the moment I realize nga entondo zijja yes entondo weeziri mwenjiri tewetawana nakwebuuza Iculi oli myaka gya ntondo yes clearly yes nze ndi faani we yeah, which fan abuses people like that ate muvumye ekyegambo oyimbye bubimba nkuvumye oyagala gavumenti oyimbye bulungi yes I'm his fan all Nicole deserve a call omuyimbi bamuyita Pretty Sophie abatumidde ababuuzaako ali ku ssomero sindi tasalanga ku support sindi musanze emirundi mingi sindi ye muwala yatandika okuyimba nga yekkiririzaamu nnyo sindi tampeereza nko kantu nti oba support me simanyi promote naye nga sindi mwagala nnyo nnyo sindi mwagala nnyo ya 10 out of 10 Iculi stop fighting musicians
ate nze mpagira abayimbi ate mbalwanyisa nti muleka akisinge munne olw'okuba muyimbi tekisoboka. Omanyi kankubuulire, waliyo obuntu betukola ng'ojja ofuna erinnya kati omala oddiweza otandika otuula mu bantu b'ebitiibwa, naye kisinga okukola obubi ngeri gye wakolamu linnya. Yes, nange nneeyo gye ngenda mu bakulu baga gwe Iculi siyagwe abeera ku intaneti siyagwe nekolamu bweti kati okusinza ku vidiyo gye nakola kati ne bakenzo balina gye bagenda mu bakulu ne baga you are Kenzo, so you are the one usanga sikyalo tuziniremu nawe tuyimbiremu, naye kanganga ayimbye naye nga yajjidde mu suuti. Kati ne Shiba akoze nnyo mu kunama kati alina level watuuse. Kati imagine nga atuddeko n'abakyala ab'omuwendo feminist, asanzeewo Geza n'Abagereka, asanzeewo Namirembe ono omukyalo ogundi bamuyitaani oyo omukambwe, ba human rights defenders ba feminist byanyima asanzeewo. Kati gwe nojja naye nga perception position eyo siye gwe ayambala obwereere kayina engeri gye kaluma kaluma ne kamiro nalina gyatukaga kamiro yakwite gasajja bamaanyi. So kati n'abantu abakunamu otutuuka ku ttoopu alina waatuuka kati desire. Kyova olaba nga we beewaayo ewa Katonda beewaayo nnyo kuba abakyasigalidde ng'abantu bakuwaana. Kati desire abantu alabika bulungi, alina waayagala ajje mu basabi abaagazi ba Katonda, naye nga buli amulaba ajjukira kasayini eyoyo wa kasayini kirumira ddala. So n'olw'ensonga eyo Iculi ye waali sifaayo ani amumanyi n'atamumanyi, what matters Iculi waali. Kati ate abo be bamu nga nfudde be mujja olaba simanyi RIP. He always talked things that I never liked, but I liked him as a person. He was making bebo. Oba tomanyi Iculi ne waafa tonyeganga ku mulambo gwe. Uganda National Service yonna yebimala. Yes, Iculi wa ntondo. Odde ku internet simanyi Iculi yani. Omanyi waliwo abantu boyina okugenderera. Take an example of people n'ava wano n'agenda e London nga yava direct mu kyalo n'oddamu mulaba myaka 5. Wannabe asooka trying to be ojja balaba nga oluzungu alina luugi naye nga yava mu kyalo direct paka London. Bw'olaba abantu bamazeeyo myaka 5 simanyi nga bafudde baswenswenswenswenswi n'osanga ate Baganda boys abakuliddeyo abawangaliddeyo ate nga bali nnyo mu kupasuwinga ekye-Uganda. Ate n'olaba Wannabe e Uganda tisimanyi happy birthday Rihanna teyamuddamu. Ate naga si nsowera, oli nsowera yennyini naawe ogoberera ebitakwatako. Yawandiika mu happy birthday Rihanna teyamuddamu. Kati awo yali kisinsowera kugoberera, yayita goberera yatamanyi Rihanna teyamuddamu. N'alekawo ababe kati abantu bwe bato abeera nekosa abirivinga timanyi Rihanna ajja muddamu. Ekyo sisobola wishinga Burna Boy birthday. Burna Boy amanyiko ki? Nze ngenda kwa mmanyi Bebe Cool, King Michael, Wizo, Palaso, Aganaga, Violeta, Kapiripiti, Kapeke. Bengendako bennyini ze sigamba muntu atamanyi. Tolaba buli muntu ali mu kuwandiika RIP simanyi South African artist simanyi Sarah bimanya saagala sibiteka kuwoloya sina bayimbi ba South Africa bendiko ndi kuba Uganda nze sinja kudda simanyi it what a tragedy nalaba abantu baga what a tragedy abayimbi bo basobola nze siriwo ku ebyo Casper Noveste mumanyi naye bwalwala sanyaga ngenda gamba bwera nze ndi ku Palaso Gravity Allen Skin
abo bendiko abayimbi ba Uganda bendiko tondeteranga mbozi ndala simanya happy birthday Rihanna wannabe pretending owulira kati abantu naddala bwegenderera nnyo abantu abadropinga mu ssomero baagala oluzungu kiringa abatamivu bombyalo dakiika 2 ng'ayogera luzungu ne bwoba kyomubuuza kya Luganda nga yatandise ddayo I went to school you think I don't know English kati gwegenderera abantu bamubuuza ebintu ne batandika obugalogalo simanyi so believing like they are yet they are not okitegere fo kyokubelievinga lokalayagala believingabo ne bakola obugalo simanyi n'omugamba bana oluzungu luleke kati fe abakozi ba literature olaba twogera mu Luganda nekeza alina omuzoogo baba bamubuuza mu programu ya Luganda ngatandika it's for us it's blessed you see you have to do research you see ebigambo nga tebigatta naye ng'abikozesa wrongly ng'ate ali casual ng'ali pola you see you have to save 4,000 munsi weetaaga ekintu kyoweta spending kitegeeza saving kitegeeza mayina noyagala omugamba mukwano concentratinga ku byotegeera naye kati waliwo ne samali wabeera nayitiriza swin nolowooza obayi bano bagraduate n'omubuuza oluzungu olwagaza simple in your language naye baagala okwepaatiika ku luzungu nkugambye waliwo obusisita wange buli awo UK Portress Asha Mahmood boogera nange ninga bali boogera olusi luzungu mbagambye nnyo bino bimwepaatiika nabyo Uganda that's not English toyina luzungu lwamu bangi bagenzemu America beepaatiika ati boogera luzungu omugagenda okole ku tasobola because ne pronunciation y'ebigambo gye muyina e Uganda yanjawulo nnyo ku ye Britain ku ya England bayiboogera bulala nze nagendayo nengamba omusajja gyagenda ku ame shop nga njagala ku traininga mu nangamba ame nyoiba ame shop fe tuli ku ame shop ame do you reckon do you recognize do you reckon tewali luzungu lwamu mwogerenga olulimi olubasobozesa nene beepatika wadropinga mu P7 ekikwogeza oluzungu ki go back and study if you want to speak English mutunyiiza fe abaasoma yes nze mirundi mingi njagala mpulira interview za Kenzo eddakiika ezi ne waba kukona ne ibulake nga yatandise you see it is research after research you get to know it is for all of us we are blessing God bless ebigambo nga bituufu bya luzungu ne coordinates zayo nga tizigatta a blessing blessed from God you know you have to do research nogaba nange research watch kamilioni omulaba amanyi Oluganda kamilioni amanyi oluzungu naye era omulaba nti ali comfortable mu Luganda palasa amanyi oluzungu tosobola muntu gwe yabeera mu America myaka 9 palaso n'abarapinga abayamba buyambi palaso can do a very composed and articulated rap song nze njagala nnyo palaso ng'atandise rap you see the sucker free boss oyinza owulira ebigambo naye palaso tajja kuddaawaye palawude na luzungu all the time naye noolaba navi omuleka ayogera oluzungu kyekintu kyakuliddemu kyamanyi bannange colonialism yatukola bubi brainwashing teri muyimbi wa Uganda akkiriza nti oyinza okwogera mu Luganda n'omalako interview nedda era ogenda obbawo ekyoka omubuuza ensoma ye nga matankane please stay in your lane sigala mu lane yo you see women yabadde advising abawala about women simanyi words of women empowerment tayogera ku bufumbo na kuzaala empowerment kyeni sindi kyavudde yagigobye ate ye president simanyi independent girl a girl who knows what she wants did zo training abaana did eyo noonera nno ddala gwe tokimanyi kubanga yamasanyalaze oba wakagiteekako oti ng'omala kati nga sensi zifa ne woofuna musajja kyoba wawuukuuka
kati nti awa abana Uganda encouraging words gwe you yisigala mu kuyimba Bayiramosi simanyi kuba kabina ate kati kigendo kunyiga omanyi bwokola imaging ya kunama yeralikiriza kubanga especially ngo oyingidde emyaka 3 mwemeka mwetaano embalaka zositandika kulukuta obupalo obumu bato kyabusobola tebakulimba ati wali omukazi alina abaana babiri ayambala G-string y'oluwuzi tekisoboka era ine empale bazita French pants zirimo similar like kubanga enera abazadde wadde omubiri contrasting back na yera asigala not on the same size no offense kat omuntu nga image ya kuna mambantu oyambala biki ne bwoto oluyimbo ina tuleegulira kabina oyina kwerega oyino kubanga otandiko bala head ati photo no yimbira kubanga embala kasoza photo toiza zisabwe otia ngani akukkiriza abantu balaba embala kasoza bola nga bakyali bato unewo stamera no stamete wabadde nabuzo naye kano kiwayingidde 3 mweta nakulabye mu kalitunsi muno nga wesise oli mukozi kubanga family inofuna webera imagine ebanga lino lyonna mama inofuna wakola ki that's very good you are very hard working woman nayo ochai nayo kunamo okulala kuba byonna bitulaze n'ebyenda nayo ochai nayo okunamo okulala kati okimanyi twagala laba bukatale yandikando era nogezo oyimba ne bakatale yandikando abantu baga video mwagiso n'omukazi omukulu mwataddemu waaki olaba tovumanga abakadde at one point buli muntu akaddiwa yes sindi we yagezezaako okuddamu kibawolekise bavuga yenna mukadde weewumuzaako dibera mbyakuzaala wewayingira spice nga bana bagana naawe omukadde va ku mwana kati spice wayingira lekyole nga bamugana wekityo wekiri saako egenda round and round kati oyinza okukola kolabo ne bakatale yandikando no wadde okunama otya omubiri baagala laba kati gwa bakatale yandikando gwe guli fresh young able thick buyina omubiri bwe buyingira ku stage n'eby'ennyimba tubivaako awo n'ez'amataka ne zigenda otuleyinize naye era wano akabasi tokaganye odduse emisinde naye era woyambala obupati wano wasigalawo akabedo okalaba wekaganiddewo ate we obudde bugenda tekakyavuddewo toyagala kumanya Iculi oyina oyiga Iculi akubuulire this is Iculi you can't escape kati bakatale yandikando lwekyole joyiranda speed kwe bajira emibiri mito young ebo newe kawuza kati kakatale yoga yawuza negwe damo yawuza olabe kyetu amawulire ba oyinotandika fake okuyiya image empya gyonotambulirako mu 40s eyokunama tekyayinza kukola okunama kuyina we kukoma wano Uganda gande twali tulanga ku muwala ateka lubuto straka najja nga yalina kundisho nga straka atambula ova ku deviate okutuuka ku liso loading nga ffenna tufudde straka ayinza okulaga olubuto kati tasobola time yes straka tasobola alaga lubuto tasobola bonna abawala kasobola nga jini etandise gisibira eno ng'omanya time has gone yeah that obudde joyiranda bajja ku speed kaine tutuweriti kazafalani akaswangiza avenu bweriti kati bujja buyimba ate buyimba buti kati ono wogga kwata ate ogasibe solo tape ate abo bonna obudde bugenze time has gone yes katale yandikando bambala akalega bajja n'empale tebayinanga bonna balinga finance level buli musajja naga ezange ziriwa is that's how music runs kasita abantu balekerawo okufuwafuwa ng'omanya obudde bukeeredde tandiko simba kalitunsi nyumba z'abapangisa yingira bizinensi zino ez'okasuka ziweddewo balechole ajja ku stage ezange ziri wano
You have gone on overview. Tubalabye buli wamu mpaka mu byenda. Tulabyewo tewakyali kipya. Award nazo tewali. Africa tewali kyonna kyezinze wano kiwedde. One advice gy'osigazza ku ssente. Oyina okukola band n'obanga Sindi n'oli zaawedde. Band is the way to go for female artists after 10 years. Tewaba kirala. Kyova olabanga zaawedde. Yavadda mu secular music naye mukola ssente muzibu. Ne Sindi ya concentratinga ku band. Era ne woolaba oli eyali mukazi wa radio naye ku bandi. Follow back a position y'omuyimbi yenna akunamu olina okudrawinga back mu band. Otherwise at 40 ojjalaba nga tokyeraba ku posta yonna nga zagenda anti abantu abamanyiza kunama ate kati tokyasobola. Golowooza abakunami tebaliwo omanyi nantume watukunamidde wano mu 9,200 nantume oyo kacapizo nga kakula ekisambi kazina ne kakiteeka ebweru mugamba akiteekeyo kati ate nga nantume y'omu ku bakazi abasinze okukula obulungi. Doubting letoyinza kagamba nti kalungi nnyo era bwe kaba ku big deal you still get the entertainment. Naye ayina oku entertaininga nga wa preservinga ekikyali kati mu bukyala we n'ekitiibwa okujjako ng'akoze ebino ebyabakyala naye ayina okumaintaininga takyaso ateeka lubuto bweru. Awo wagaana tosingangako kalisimbi kulaga kutambula nga gisitring erabika n'ayingira mu gavana ffenna ne tutya naalongo takyakisobola. Allahu yaalamu ne bw'omuwa ssente desire ne bw'omuwa ssente tasobola munnange. Time diminishing returns zitandika. Newogamba toyagala abasajja otuuka n'oba lonely sad. Sindi kyeyaliko feminism akuwa eddembe n'oliisa woyina okukoma n'osigala wekka na diridozo tezoogera naye zituuka time ne zikutama n'ogamba bannayo banfuna omusajja ng'obudde nno bugenda kubanga okula ng'oli mwavu nnyo your only target becomes money. Kikitutawaanye ffenna abaavu target yeba money wejjako n'ensa kati obudde bw'okuyiiya maama muzimbire bulaza wate gwewekka alina kasente eno neeno wogenda obimaliriza ng'okutuse kwana ng'ate onoonya omwagalwa ng'obudde bugenze. Time titozanyisa obudde kimaama wosumagira owedde kati bakatale yandikando kagumba kalakira kalakira every single day bweyongera amaanyi bukonkalinga space bujja nga bukolwa buli watunula embabega bujja supaisali wuyo kati omutima gumukuba. Omukazi yenna nagambye ne woba olina omuwala nga tava mu bbaala tava ku sisha yalemera mu mabaala ng'amazeemu emyaka egi simanyi Kasabulanka simanyi bamumanyi ku gundi tomukaayanya aba tayimu yeeweddeko mu bbaala ne waayagala nnyo. They are always new recruits. Abamabeere amato bajja buli ssaawa university ziyiwa kati ono aluddewo kasayinja mweno nga bamumanyi nemwerero ekivaamu yekkanga era obawulira mu mboozi ebbaala zantama nze ebintu byekiro byantama ng'omanya wakajjanja kamuwedde tomuta. Awo aba amaze okukkiriza ebyedduniya nti maze ne message ekiro tojja kufuna bamutawaanya era yennyini ajja kuganze nakoowa nga gwe wennyini omukubiriza tugendeko ku gundi nakoowa kubanga buli watunula alaba X buli watunula alaba X alaba abalenzi ababiri beyeebaka nabo ogumu ebbaala ne zimutama ate abasajja boogera kati awo ofuna omukazi ateredde entende kubanga baba nebbugumu ku buli kintu waayiga sisha ayinza otutuuka nga amufuuyira buli wamu bwayiga enjeri ayi buli kintu bakikola excessively kubanga kimuyitirirako naye tomugoba. Mukazi w'omuleke obudde buba bumuweddeko ate kiri mu Bulaaya oba out buggwayo mangu naawe n'atuuka nga ye basooka ku natijjiyo wairudi
firimu ng'alaba byawaka n'ofunira ddala omukyalo omulongoofu tewejjangako omukyala ti omukazi alemedde mu bbaala ebiguruupu bimunemeseza beera mugumiikiriza n'ebiguruupu obudde bwabe buggwayo beesondera apartment ne babaamu bana ne bagula akamotoka ne bakavuga n'olowooza b'amaanyi baseparating omwomu ojja laba ng'ofunye omukazi omukkakkamu bamuwuubawuuba dda mu mabaala mu matooyi muki bamutadde mu koko finga byonna biyiseemu atereera entende Iculi large early 7 in the morning, you know. 4 years consistency otumanyi. No, we are consistent. We don't back up down. Bikyansobedde oba ndi mu ttiimu muzeeyi gye nagiwandiikako bikyamu ne wa muzeeyi nze yonna gyendi muzeeyi simuvaako ne muwozi sikuvaako kuba nze muzeeyi yaŋŋamba nfe ku ye ne famire ye kati nze jeno nkuliko ne muzeeyi muliko wekito wekiri and that is how it is. Monday settings tuli bakombaka constructions osobola otukubira ne tukola ennyumba yo bulungi nnyo gyps talazo stainless fountain mu nyumba yo ne tugikuwasa ng'eteredde entende okitegeera. Yes, ate nga compound villas tulina ennyumba ezaggokola katase of ham Kigundu. Yes, enterprises nyumba zaggwa dda furniture gwe omuntu ayagala obulamu nga bwobadde mu America, Britain, Holland, Denmark, Sweden eyo yonna twakolera state mwosobola obeera ku mitwalo nkaaga gyokka egya dola amazzi googera theatre gyeziri goofu famasi malwaliro teweetaaga fuluma eri bagiyita hampam village ate ngaekisaawe ekyo tukimaze bakiyita Miss Kigundu National Stadium. Tubaaniriza okwewonya stage ezigwa enkuba egifuuye ebyo byonna hamu agenda bimalawo wabula nga sinnagenda njagala okukubiriza abasiraamu mwenna mu ggwanga gye muli ababa basobodde okutuyambayo n'obuntu obutono omweno Ramadhaani tutuuke ku basiraamu tubagulire tasubiati zino ya nungi nnyo eno weebako ogisabawo oti yakabi nnyo emisaalo ya saluna nayambibwako abamu abasiraamu naye nkyayita n'abalala embeera si nnungi nnyo ey'abasiraamu bannaffe twetaaga okugula eŋŋano tugule obuwunga tugule kyonna kyosobodde mu mwaka guno okubanga oguyiseemu Allah waba akutonedde ng'olina akatono kw'oyinza ottoola ne wooba toli musiraamu. Veronica Brandi my sister, yes, abantu mwenna mu Bulaaya gye muli Donizera ya saluna ffe tulina ossaba eno essaala essukaali akule omusika akule kale twagala obbakubiriza Bakanansa oli mukyala muyambi w'abantu Patricia Sewungu abalwanirizi b'eddembe mwenna Olivia Nakakande congratulations. Lwaki tewaŋŋamba n'ennyongezaayo tiketi ku graduation ya Olivia Nakakande tiketi mba nagyongezaayo dda naye entuuka eno nti ate omaze okusoma sweet wandimbuulidde naye kasita Fifi Queen yazze ankiikiridde nabadde nomukubira nenfuna ebintu ataganya naye Fifi you know as when we landing a wood there for you you know mbuza ku Nabatanzi Diana oli otya munnange twaki tonkubira ku ssimu ompeereza keeki tetunyumyangako baŋŋamba onjagalira mukama oba ompa lwakutya nti Iculi tankulitisayizinga Iculi ne w'omuwa keeki agiri ate eda kulitisayizinga. Criticism is good but I like you as a person. Nali njagala nnyo nampijja nayitirira olugezigezi n'okwepankapanka mbu simanyi ayina nsingo biseera yeetunuza yeemoola olwebbina eddene genda ne bakasukuubo genda nensigala ku Diana Nabatanzi abo bonna bajjamira kalungi tombuulira saagala ndi kwani ku Diana Nabatanzi. Yes, associated. Yes, Iculi tatya danger sitya danger naawe Jajja Liverpool ne Man U tombulya nze emipiira ya Premier League nange n'ennaku yange ya Barcelona
tulidinga ate tulabika twakoze eddulu nze Premier League omupiira gwabwe tegunnyumira gunnyumirako pressure nti babanja naye gwaddiimuula nze ndi musambi wa mupiira mpagira mupiira gwa Spain nze ndi wa Barcelona just ndaba empiira za England nga tukutte ku ezo ze neewuunya ne ttiimu ya England weekola draw ne Barcelona neewuunya Manchester okumanya Xavi atutrainize fezo zi Manchester tuzikuba golo 5 totunyumiza I still maintain nti Man City ejja kuwangula ekikopo Arsenal eridinga ku table waggulu naye nga yakola nsobi nnyo okwerinanya champion mu point 5 proxy 5 point gap mbi nnyo mu kapiira nga defending champion yakuli wansi pressure Arsenal gyeriko nagirabye jjo yateebye bulungi basamba bulungi they are very young naye capacity w'okumaintainingawo Katonda kyokka kyayinza obbayamba Arsenal mubenga ebikopo ebirala byonna mwabivuddemu naye wemba mulinayo nti kopa simanyi kopa Europa momenta mu Man City ejja baleetera pressure nagirabye jjo ng'estrugglinga Holland yakubidde penalty Ashbaga Kato ngenda kukubira ku simu kyali wange badde mpona buwonyi bukoowu yes bas naye kankubireko soke twogere ate ku bya ID Park yaffe yekakiri njesunze maama tulina yiya namatawati kantumire ku bantu nve wano Ashbaga Kato nkutumiddeko nnyo big fish boy from the future webale byonna byokola Charles Nyanzi Wiz Junior nawe mwogera kwani 5 out of 10 ati amatayi sala yenza tanagasiba yagamanyi olumala okukola ebisenge ngadduka teyanyambye ku matayi honorable mwami nkubuuzaako Barcelona 1-0 Madrid ya days esiranye naye naleseeko ekubye kati tulina 11 point gap Arsenal kikyerina okukola otherwise 5 point nzibu nnyo kuba Man City erinza Arsenal ekole durage Man City egobe guyingire mu 2 points olyoka olabe omupiira Arsenal is winning this time basaana baveeko ekikwa kuva 2004 tebawangulanga ku kikopo big up Iculi amanji wagambye Mavini n'agamba Iculi yes Shiba 5 Iculi 0 kale tugenderaawo n'ateeba olulala Jajja Iculi Arsenal giveeko ani oyo Zaka Arsenal sinza givaako ng'ate ndi wa Man City naawe tulina obateeka under pressure temumalaako yaman kyo sikijjaawo so it's 9 points Arsenal kati muli 9 points clear 9 ejjo nasembye muli 4 ate Manchester ye struggling Jajja our show in Dubai yagwa tewandaba genda ku page yange Iculi alone Sarah Platinums yes okubolinga Arsenal mwalali Sara yenza yanoba akigezeeko alabe mbagala nnyo mbagalira ddala bampita Iculi mbagaliza olunaku olulungi Mukama Katonda abakwatireko abalina obukosefukosefu Mukama abayambe ate n'abalina abatuvuddeko mukimanye tewa Mukama Katonda gye tuva ate gye tulidda. It is always nice to meet me.